Kati emyaka giweze ng'eggye lya UPDF eriweereza wansi w'omukago gw'amawanga amagatte lirwanira okulaba ng'emirembe giddamu okubaawo mu ggwanga lya Somalia. Uganda erina emmotoka ebirwanyi ebiwera mu Somalia bino nga bipangisibwa ekibiina ky'amawanga amagatte wansi w'eggye lya AMISOM. Wabula emirimu gy'okuvuga ebimotoka bino mu ntalo ezisinga gitera kuweebwa abasajja ng'omukazi n'aba alina obusobozi obwenkana butya tagulabako. Kyokka nga bw'eri enkola ya Uganda ey'okuwa buli muntu omukisa, abasikale abakyala nabo omulimu guno ogw'okuvuga ebimotoka ebirwanyi bagwenyigiddemu. Nakawungu Rebecca w'emyaka 27 y'omu ku abo abasalawo okuvuga ebimotoka ebirwanyi era ng'alina okuvuga tanka mayiro ezisoba mu 5 buli lunaku nga n'entalo ezitali zimu ng'ez'okugwamba ekibuga Janali ekyali kifumbekeddemu abakambi ba Al-Shabaab yali musale nnyo okubafubutula. Okusinziira ku Nakawungu kyamuyingiza amagye kwe kulaga nti abakyala nabo balina kye basobola okwekolera ensi yaabwe kuno nga kwe yagatta n'okuvuga tanka. For me, I just wanted to show men that ladies really we can do it and we can drive a tank. Nakawungu yakamala mu magye myaka 3 naye ng'okuvuga ebimotoka kino yakutandika mu myaka 2 emabega. Wabula gamba kino tasobola kwerabira lwe lulumba lwe bakola mu kibuga kya Janale. Okusinziira ku Nakawungu, abakambi ba Al-Shabaab bwe balaba ekimotoka nga kino ate nga kivuga mukyala badduka buddusi. Nti Al-Shabaab yalaba tanka evuga omukazi yadduka misinde. Taina che teyayimirira tebetekera. Nakawungu mutuuze we Namugongo wano kumpi mu Kampala agamba nti omulimu gw'amagye gumufudde okubeera omukazi ow'amaanyi era nga yezimirira amayumba g'abapangisa nga wetetannaba kufuna musajja. Oluvannyuma lw'okwogera ne Nakawungu ate gye tusanze bya Mukama Ronald nga naye amagye yakagamalamu emyaka 3 kyokka nga yaliko mu bikwekweto eby'enjawulo naddala ekyafunza ababbi wano mu kibuga ekya Operation Wembley. Bya Mukama agamba nti naye amagye agafunyemu kubanga asobodde okwezimbirayo amayumba agawera bw'ogeraageranya n'emirimu emirala gye yali akola. Kyayagala nkole omulimu guno kubanga gunzije wala. Nali mpangisa Kampala naye kati nange ndi Land Road nyina abapangisa abakola ki abapangisa ewange. Tanka zino zirimu ebika eby'enjawulo era nga zikozesebwa mu ntalo ez'enjawulo kubanga olwo zibeera nga zimunda wano mu Uganda ze bakazaako eri emmamba ate ne wabeerayo enfunda ng'omuntu asobola kwegazanyizaamu. We are going to be the first team of individuals to move out of Mogadishu, go to Janale and come back the same day. Naye ng'entalo bwe ziba abalwanyi abamu bakkiriza okwewaayo oba bw'oyenza. Waliwo abakambi ba Al-Shabaab bangi abeewaddeyo mu mikono gya AMISOM. Omu ku bano ye mulwanyi oyo eyafuna ebisago eby'amaanyi wabula nga amagye ga AMISOM gamulabirira kati mu ddwaliro lyago. We had actually a sniper. A sniper was killed in this contact. That is the Al-Shabaab sniper. Olunaku lw'enkya lwera kutuusaako ebirala ate ebiri mu ggwanga lya Somalia.